Inside Story Uganda, real source of political updates. Wogenda di sinze kwasalawo nange no nsalawo labayo okwerekereza uliriza sebo okwereke waliosomye ku preamble ya constitution. Yes, preamble ya constitution gambe ndeva ku byamanyi gali mu bantu iyo ngombo yaffe yanchuka naye nga tutunulira ebyafaayo by'eggwanga lino je tuvudde ng'okukyusa obuyinza olina kumala kutemula muganda oba mulirwanaawo ulirija sebo tugitaddewo ekiwandiiko kino omukulu ono kye yakuutiza ng'akozesa palamenti ye ekye yakuutiza anti nze nasaba ekisanja kimu ngende naye akafuka palamenti kabanga nvandirwa bwoba ofumba emmere envendirwa ne ziyiika mweraliikirira it was fun. Gogenda okankweyo kano watubuuzizza ombuuziza wali fundamental question gy'obuuziza obadde ogerabi wagambe mwe muwaki alternative kakati twagambye his excellence Kyagulanyi Ssentamu nti bwe tuba tufunye obukulembeze buno ekisooka tetwagala kuwolera. These are Ugandans, the Banyankola brothers, the Banyarwanda are brothers, the Basoga brothers, the Acholis are brothers. They are all Ugandans, as long as you're within the boundaries. They all need security because not everyone benefits from Museveni's I am more comfortable government. Ugandans, So we are all brothers. We are all brothers and and sisters. Yes. Regardless of where you come from, regardless of your tribe, regardless of your religion or color, regardless of your political party, as long as you are within the boundaries of Uganda, you deserve better. Kakati ne tugamba kino nakirese era kyensaba his excellence Kyagulanyi ababadde bafuna sente za PDM ez'emyoga youth livelihood program zino ez'abakyala eza GROW tugenda kuzibasonyiwa. Ochulidde sebo tugenda kujjawo omusolo gw'amayumba teri muntu agenda kuddayo kuzimba mizigo gyo ne tukujjako omusolo ebyo biwulidde ebyo bye naleese tubinkalito kati twagala omusirikale w'eggwanga ng'oggyeko obusente buno bwe bakuwa every garant soldier okubawa respect oteeka okufuna housing allowance. Bino ebiyumba bye musulamu buyita simanyi maama yingia pole pole simanyi container waliwo lerangu egenda gye mukozesa kimanyi mutya mubiyita bitya container bitya ekibaati ofisa kyosulamu twetaaga musuleko mu kalina ng'abasajja bano nayo gye basula ennyumba ennungi. Wawulirako ku minimum wage? Wawulirako ku minimum wage? Minimum wage ogiwulira? Nempuliriza nja kusaba otule mu kamera yange eno bulungi kantulule mwene iyo sebo. Ogambe n'abantu nti bwe tuba twogera ku bantu abatali beesimbu abantu abalimba abantu abatayimira ku kigambo kyabwe gwasooka ku list ate ntya kubanga nze tonsomesa mugigi nti nsome gamba bwoti guno si mugigi ntya munabyabufuzi akyuka okusinziira environment kati nyambadde suuti naye bonsanga nyambadde ovolo oba omanyi nti ngenda kuki frontline bonsanga eri mu nnimiro mba ntaddeko ate birala. Do you remember ebigambo byo bweyogera noga nti anyone who will participate in the 2026 presidential elections will be the celebrated fool of the century. Anti kakati kyekizibu kyetulina ku bannamawulire soka owulirize kubanga nkulabamu olukemetterezo nkulabamu olukemetterezo nkulabamu olukemetterezo nkulabamu olukemetterezo gw'emmeeme anti kati gwe giplenga. Do you think everything you hear why do you have the full story of that story? I have the clip. Do you have why do you have a clip not a story? Kati bannamawulire bw'omulembe guno bannamulebe mulembe guno mutusobedde kati naawo you play on clips. No, I have a clip. Why can't you produce a full story, not a clip? No, why do you play a clip, not a full story? No, but because a clip comes from a full story, sir. But you're here, sir. Were these your words, or they were not your words? Do you have a story on that? You say you have a clip. Waki walondamu mboozi yabikunyumira nga toleese genesis ya full story?
Was this banamawulire mutumenya ono yali gwe oba yali muntu mulala kati gwe munamawulire botandika okuzanya bukilipu obwo nange nkwoye bukilipu obwange obuzanyire obugenderengako my own clips because I have as many clips as possible. I can produce many clips. Why not a full story? Bwe baleetera story eyo General Museveni yali alonze Kasule omanyi yali MP we Nansana Honorable Kasule ng'alonze ne Honorable Okero yali MP ng'alonze 6 former NRM members of parliament to be commissioners aba electoral commission nga tamu ya electoral commission yaba commissioners sometime back ngeweddeko ne kugamba if you allow it did it happen? Play the full story kuba mujirine NBS oyagala kufuuka munyampi nawe munamawulire wange kungu abanyampi baleete ebyo ku byabwe you were Ugandan because I was looking at the one I saw one of the government munyampi basing on that a lot ng'omukyaziza ng'agamba Lutamaguzi wakimye enjogera ebirala tobi quoting and you nga munamawulire nga tosobola kumuputinga right kuba mulimu gwe nga munamawulire omugamba this is a clip we don't know the full story. The full story is with the NBS because I was interviewed by Ibanda Mugabe, president wa banamawulire ba parliament. Gendo omugamba judge kuwa. I was interviewed by Ibanda Mugabe nga balonze former NRM members of parliament bonna okufuuka ba commissioner electoral commission ekisanja bwe kyagwera kubena banenkuba bonna ne babata oba balekawo ne Kasule omubuuze nti baali bamulanze Honorable Kasule abaliyo bobesiga because bogamba nti bano bwaliyo yogerako okay nti baali tebasobola they were former member they were former NRM nti baali tebasobola kuteekateeka kalulu amazima nabwenkanya era noga nti omuntu yeneetaba mu kalulu kano nga bakomishona bafaanana bwe bati will be the celebrated fool of the century. Okay? But the commissioners were dropped. Yes, they were dropped. Why should you insist on it if they were dropped? No, but Baba Lio besiga. Anti kakati okukementererwako kuvaawa okwemmeeme eyo kubanga nze nkugambe teekawo akalulu ojjobbe folooza bya Mukama tumutegeera ne bali tiimu ze bataddewo kyenkubuuza gwolowooza ofugenda mu kalulu kano tuyita bajega. Well, mpe eddoboozi lino producer waffe nja kusaba njagala etuveeyo mbadde nga nti mu NRM kwabadde kusagambiza kukola ssente teri kusagambiza bali mu biseera bya kukola ssente mpasawundi wa TV oyo bwe tuyawula kusagambiza na kukola ssente. Katuwulize eddoboozi lino Honorable Robina Nabbanja yabadde akulembeddemu banne nga bw'ayimba tajja genda tutuulize katono. Tajagenda Uganda ebeewo tajagenda tulina obululu tajagenda tulina obululu tajagenda ng'akyasobola tajagenda ng'akyali muto tajagenda Uganda ebeewo tajagenda Uganda ebeewo tajagenda tulina obululu balina obululu tajagenda kuba akyali muto. NRM bwetu bwe yatandisa olugendo lwayo nga bagenda okusunsula obanga jajjaawo agamba akyali muto w'emyaka 82 7 is 82 years ne bagaya akyali muto then weewuunya nnyo abamwetoolodde Museveni abo tebamwagala abo tebamwagala kati ng'olaba ekika kya prime minister kyali kye tulina that's the group of people we have just like a primary school tajagenda just like a primary what's wrong with people being happy people are excited don't bring your excitement you mean gwe tobeerako na happy moment obeera nayo naye obeera nga obalirira ekifo ky'olimu bwakuba mu ngala gambe tajagenda
bannange Uganda yatusala amagenda n'amajja abazungu ebalaba bwe bakuba enduulu ne bagamba bano bakyali mulembe gwa zinja siropasi omayo mulembe gwa zinja siropasi oba okomentereddwa emmeme zikomentereddwa nange etunudde ne ngamba newakubadde tugumira bingi naye tugumiikiriza njagala tugende ku tugumiikiriza kubanga kati oyo omulaba she cannot address issues just tajja genda akyali muto 82 years omusajja mumukuumira wali ku mugwa ajja kubaluka omulundi gumu agwe ku kituuti. Trump alina emyaka emeka? Trump, how old is Trump? That's what I'm asking you. No, Trump is 70. Abaddeko Trump is 72 Joe years. Biden abadde Trump is 72 years. Trump afuze yakafuga banka lyenkana wa America. America ogigeraageranya nano. American institution is properly working. They are properly working. But your question is age. You're talking about age. No, it's part of the dilemmas. Biden avudde ku bukulembeze nga alina emyaka emeka? Anti nkugambye Biden yerekereza yagamba bannange sinze natandika America tejja kumbwatukira mu ngalo omusajja bamutadde wano ne bamuyimiriza mu byekyankwazi bamutuddewa abantu ekkololo ate babaddewo babawadde ssente omukulu yakoseza 40 billions okumobilizinga buli somero lya secondary abadde liwaayo abaana 10 millions nze nku evidence njagikuwaako ku WhatsApp group yange gwe NUP sente kugabana sente and most of those people you saw there, they don't genuinely support Museveni. They came to make money. Bakada bakoze sente 40 billions nenga abasomesa batudoga ati wali sente nakirabye because I'm following. I do follow them. You followed? Yeah, I followed. What did you see? Now I saw some group of people bebasombye nga no, mabasi what did you see in Kololo? That's my question. Kololo walabye. I saw a group of people who were being ferried from different parts of the country and each was being paid 10,000, 20,000 to attend. Taxpayers' money, cutters of taxpayers' money. Just look at the thousands of people. Ababadde very excited. Excited about what? Kololo. Excitement. Nga Museveni. Is that what you call excitement? They are all worried about their future. No. They were ferried, they were paid 10,000, some 20,000, but they are worried about their future. Did you also? No, we didn't. No, but you see. Amazima gabere mndagawe essanyu ndagawe essanyu omukulembeze wa lwaki gwoluza nti mwe temwaferinze bantu aba NRM ne baferinga abantu no fe tulina record omukulu yaspendinze 40 billion ekyo twakiganye naziwa bakada okusomba abantu anti nze obujulizi bwange mbulina yawadde abantu se but of course it's fine if you can address other issues because buli mukulembeze abeera mu buyinza abeerawo okulaba nti yenywerezaamu naye gwe are you seeing any future for this country ng'otunuulira akakundi ako koolabyawo akabagabana Uganda ne batandika waliwo omusajja gwe nalabye ayogera ebingi ennyo nga yeegabanya ekizimbe kya Uganda mu Kampala n'akifuulamu woteeri ye Museveni bw'agenda bajja kubuuza wakifuna otya sasula ne renti waakyo kubanga when they came from the bushes beegabanya ebintu by'eggwanga ntunuddemu nga sibasanyufu bondaga balamu yabadde tannaleeta mukyere naye kirala program tugikola babiri tuwuliziganye tukola babiri nze naawe tunulawo ku screen yo olabe namungi w'omuntu President Museveni goga nti bamukoowa era nti tebamwagala era talina buwagizi abo baani kakati buli omu abaako n'abawagizi be babawadde kasente basombye babawadde kasente mitwalo 2 somba Headmaster w'essomero muwe bukadde 10 okike kyoga wakito tulaga kulole ku basi nga zibasombo baleta wakito tulaga ku basi eziveeyo Mbalala eziva ebusoga ezivaawo zabaddewo otya Katonda gwe tewazirabye basi nga zibasomba buli ayingira mutwalo gwo mitwalo era osomba abawagizi anti kakati nkugambye omusajja abaavuwaziza muli ku kisenge kati bakugulako n'omuntu wongo olaba ensonga lwaki olaba majority of our politicians have surrendered their souls. Producer wange anonyeze ku ddoboozi lyo president ng'ayogera we Kololo kipyaki kyakyabaweso ng'agamba nti 1925 kati njagala kubuulira ebimu ku byayogedde kuba clearly kyentegedde nti tewagoberedde president in fact asoma kuzanyira eddoboozi nomuwulire ng'ayogera sooka owulizeeko katono tujje tubeere nga ttandikira kulaba
Museveni zaba musembye okusobola okusunsulwa. I want to thank nominators. Era yebaza abamusembye. Wana ategeezezza abawagizi be byagenda okusaako essira okuli enkola ya PDM okulwanisa obubbi bw'edda n'obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo era n'akuutira abakulembeze ba NRM okulondoola ebikulembera. Abakulembeze ba NRM mulina okubeera bannampala mu bitundu bye nga mubirondoola okulaba nti obumenyi bw'amateeka buno bulebwako. That the police do their work. Nti police mulina okulaba era okulondoola okulaba nti police ekola mugwayo. Nga bulijjo ayogedde ku buli bw'enguzi wabula ku luno omugugu n'agutikka abakinoomu ewabeera ensimbi naddala eza PDM ezibbibwa nga basaanidde okufa. Should be partly done by you the people. Ensonga y'okulwanyisa obukenuzi mwe mulina okusooka okutandikirako. Ekitundu ekimu kirina kukolebwa mmwe. Because you are near the scene of crime. Kubanga muli kumpi n'awakolerwa obumenyi bw'amateeka obwo. Ye Kabiitewe era minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni ayogedde ku nsonga y'ebyenjigiriza omuli amasomero agali mu mbeera embi n'agumya abasomesa abali mu keedimu olw'emisaala nti embeera ejja kudda mu nteeko. Believing that the NRM government So ebimu ku bigambo bya president obiwulidde bayayogedde ku nsonga omuli okwongera okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Emyaka 4 gyalema kati obitumbule nga ne bannansi bafiira mu nsi z'Abawarabu buli kiwasangawo kitunze. No, GDP yage GDP. Nga kiwasangawo kitunze. What is GDP? GDP bagirya? GDP gye balya? Abantu baagala food on plate, money in the pockets, not your GDP mbozi. 40 years buli kamu katunze. Okay, bantu bagobye ku nyanja, bagobye mu kibuga mu byalo, bagobyeyo. Anti kati ndi kubulira ku mbiko eyogedde. Okutumbula nti atumbudde ebyenfuna bya Uganda. Ebidabulinze obuzibu bwammwe okwawukanako naffe bw'ayogera nti tubudde byabwe akakundi kaabwe. He gave you some statistics. Part of them. He gave you the figures. Are you part of the Kazuguru? That our GDP doubled from about 33. Those are just papers. 33 billion US dollars on the ground, where to is 66. On the ground, where is it? US billion. Ebyo nange nsobola biwandiikira mu constituency gye nkiikirira nti roads have doubled, waters doubled, electricity. Yego omuntu ali kini akubuuza bye biriwa. Again, you have been in power 40 years. Wajja wano n'otunda amakolero gaffe. Again, n'ayogera ku n'otunda ekitongole kyaffe ekya Direct Corporation. Can you listen to me? N'ayogera ku abantu abakyakola abakolera kida kyonka abatali mu money economy. Listen, again, 12 years ago, and these are his words, 12 years ago. Did you come to power 12 years ago? 68%. Did he come to power 12 years ago? Listen, 68% ey'abana Uganda okusinziira ku ye ne kiyatuwadde 68% baali tebali mu money economy. Ezo mboozi za lunaku. Kati olwa intervention emboozi z'olunaku. Intervention zebakoze. Where are the interventions? PDM gwe togiraba. Eriruddawa. Oliruddawa mukwano gwaffe. Emyoga. Biriruddawa. Mbibuuza gwe biriruddawa ebyo sibiraba waffe gye. Oli mu Uganda? Ndi mu Uganda. Oli akusuulidde bumukene mbulya ku kyennyanja ekyo wewe. Obukadde 10 bulimu. Akusuulidde bumukene mbulya ku kyennyanja ekyo meketa ne kugumba. Mukene alina eggumba lyosobola okumeketako. Negwe gundi mwe eggwanga lino babafuze okubatuusaawo mwe mututuusizza n'okubonaabona wano. Do you know that there are people who where are the monies? This money is talking about every day is borrowing, and now public debt is 147 trillion. Where is the money? 47 trillion for public debt. Newe twabadde mu parliament wike wedde yewoze 2 trillion. Okimanyi nga ng'omubaka wa parliament era mulimu gw'okulondoola programs za gavumenti mu constituency. Bw'ogamba nti tomanyi Honorable Tamaguzi sente za PDM nze mbuulira buulize ng'oli mbaka wa parliament tuli abantu bitwala ebiri olonzeemu abantu 5 nkuba enduulu nga weewoze sente nga tebagenda zisasula. Nakaseke North South Jova abantu teri muntu n'omu gw'omanyi yafuna ku sente za PDM. There is no impact of that money. So which I'm looking at the impact. Baba wa sente meka
bukadde 10 ngamba buli muntu afunyeko sente bazigabira miruka omuluka bagwadde sente meka bukadde 10 omuluka emukadde ababaka ba parliament bali obubi omubaka omubamuwa meka gwambulira gwe wana kutabanga mawulire wano ng'osoma headlines baba wameka hadi gwe kwembuza baba wameka obukadde 10 omuluka omanyi gubeeramu abantu bameka kisinzire mikadde gyenkana kankwe kale ogwe waffe mu kyalo kangambe ogwe ngoma ewamwe mu kyalo kankugiriza ogwe ngoma gy'omanyi gwe ngoma nze ebibuuzo ewuwo omuluka gumulimu abantu bameka omuluka guyinza okubaamu abantu ng'emitwalo 10 obawadde miliyoni 10 zibayamba ki eggwanga lyonna olitunze weewozesagala we distancing ku bintu biri you shouldn't distance yourself from this thing. No, you are not a cabinet minister. I'm not a cabinet minister. We advise in 7 there is no country that develops through handouts. Okwata obukoko butaano obuwa abantu mbubajja mu bwavu mbutuleesa akabuzi ak'ebirevu ebiwanvu ke South Africa tukaguze miliyoni 4 mbukambala mbutukabawe. Is that what Amin used to do? So why did you pass People it? were not Why did you poor pass it? during Why did Amin's you time. pass it? Why did People you allow were not it? poor As during members of Obote's parliament, time. why did you pass it? No, we have different types of members of parliament. I'm on the other side, which says please handouts cannot help Ugandans. Do you survive on handouts, you Museveni and your group? You have trillions of money on your accounts. Why can't you put a system that can help Ugandans? Kati nze video nengamba nendeta suggestion yange. Batubanje ebbanja kati batuli 147 trillion ze batubanja sente ezo zaalaga waffe tugendo zisasula nga mufu butuse mu ggwanga. So you don't want to address your soft facts? No, facts are there, but which President facts? What do you call facts? Because of the interventions of his government. Which interventions? Because let me finish, sir. Sir, you're a debater. Listen. Yes, let me listen. Yes, he said that because of interventions of government, are you listening? Abantu abali ebitundu 68 ku buli 10 nga kyebakola kyebalya ng'akolerera mbere ya leero lwatakoze talya efforts zaabwe ne bye bakoze bireetedde omuwendo guno okukka okuva ku bitundu 68 ku buli 10 ne bikka up to around 33%. In reality on the ground is not there. What Museveni is talking about is not there on the ground. Bino biri eno ku mpapula ze zeyewandiikira. Has ever traveled to Nakaseka and gets to know the daily suffering of Ugandans since he came to power? Well, he wants more 5 years to fix. No, 5 years to for fix ebitatambudde bulungi. Even a single second given to Museveni is a bigger liability than 5 years. No, he wants 5 years. 5 years for what now? What have you done in 40 years which you will do in 5 years? We gave you blank check. Otunze bintu bya otunze commercial banks zaffe. Kati Kenya yakoze profits mu Kenya commercial bank. Omanyi oli mbaka wa parliament. Mbaka wa parliament ayogera abantu tebamuwuliriza. Kituufu abamu munayinza okwogera ku bantu kati njagala tugenda empola abantu basobole okugoberera ne byoyogera. Okay? Mwami Museveni obadde oyogera no ku bulyake n'obuli bw'enguzi. Obwo bwamulema because NRM is anchored on looting and stealing. But he told you this time teri kuzannya na bulyake. Era agenda kukola kino kisoboka okulwanyisa obuli bw'enguzi. Oyo Netflix politics. Have you ever heard of Netflix politics? Which politics is that? Oyo Netflix Ne what? Netflix politics. Bwatuuka mu kiseera aringa okimanyi ti emboozi ze bakugamba nga muyite 6 kati era ze bakugamba okimanyi emboozi Sseruganda ozakugamba kati tuli mu 2025 ze yakugamba mu 96 era zaddamu ze tuyita Netflix politics obadde omumanyi oyo Netflix nze ndabirako movies n'ebirala nanti yoyo politics wa filimu we nale
gwe obeera wano ntera okubira wano waliwo omuvubuka wamu abeera kuno ng'agezeba Netflix ali awo omuvubuka wakawalaatawalaata atera okubeera agamba ati omuvubuka wa Netflix politics naye ono wabo abowa firimu kandi akomawo n'ali generatinga owabalembo waliwo balembo ab'ekinaana kati ate bakomyewo mu 2025 omusajja ebigambo byazza kugamba from 1986 byaddamu naye mwe muganye okumutegeera naye kakati ayogera corruption. He knows the group of his people who have looted billions of money. These people are stinking rich. You can't talk about them because they are too rich. You, sir? Wali omyuka ssentebe w'akakiiko ka parliament aka local government rather Parker local government kogoberera koka kekasinga ofisi ya IGG kekasinga buno obukiiko President Museveni bwagenza ateekawo ate will State House. What is the impact? We are looking at the impact, not the will. State House. We are looking at the impact, State House, not the will. State House and corruption. What is the impact? Can you listen? Oyina State House and corruption unit eteereddwawo ye mwennyini byabwe bibayamba ko bali mu kugabana ttaka lya Uganda. No. Listen, at least I know what I'm telling you. Even me I know. Obukiiko buteekebwawo kulwanyisa nguzi era mbadde ndi mu kubalira. Abali b'enguzi balwanyisa enguzi. Just give me a minute. Give me a minute, sir. Oyina State House and corruption unit. Oyina State House Investors Protection Unit, olina IGG, okay, gwoyogeddeko wano n'ofiisi ye nti really nayo yateekebwa okulwanyisa nguzi. Olina buno bukiiko bwamwe mukulembera mu parliament. Park, olina Kosase, olina Park bbiri, Park Central ne Park Local Government. You know, olina anti-corruption courts weziri, olina ebitongole nga CID, you know, bino byonna weebiri era listen era Mwami Museveni government ye bebanyini kuteekawo bintu bino. Actually ina ne auditor general afulumya za reporter mwe musinzira okwo okulaba mbako kye mukola. Tulina kati esobola kukola. So bino byonna honorable nze kulwange kabonero akalaga willingness oba will ya government eno ne Mwami Museveni okulwanyisa obulyake. Akabonereko kali opeeke nnyo. Tekalina kyekalaga kyekasobola kukola. Bano abasajja bagezi nnyo Uganda bagigabanye nga tulaba muntu nga gwe n'obakubira mu. The looters cannot put up institutions to fight looting. Looters cannot put up institutions to fight looting. You ask them, you came from the bushes of Luero when you are poor. Where did you get the trillions you have on your account? That's a different thing. I'm asking. Anti bebabba. Parker Central mukozeeki. Anti kati fe tukoleeki. Parker local government mukozeeki. Bakoleeki. Nga nakubuulirako wano tire parliament baagiraawa. Parliament baagiraawa mwana wangu obadde togimanyi. Era ensonga lwaki olaba omusajja asobola okujja eri mu parliament ne mugamba mpaayo kankwe kyakulabirako kitono nnyo. Wawulirako ebitereke by'essente ebyajjira ku nnyonyi mu Uganda. Byakomawa. Wakati parliament njitadde. Parliament yo ewa siye kolaki siye kangavula. Yo is to advise, give advisory roles. Sibwe guli? Abo bakomawa. Parker Central ne mukola ki? Kosase. Okwabwe bagukola. Kosase. Okwabwe bagukola. Government assurances. Okwabwe bagukola. Okwabwe bagukola. Kati gwe njagala kuwa ekyokulabika. Nakugambye nti ebusiya gye bazudde gold deposits ezisinga mu nsi yonna. Gold deposits singa munsi yonna. Museveni we wadde atwala kampuni y'Abachina teyakkirizayo yadde MP waayo yadde kansala waayo okugendayo yatudde these people. Ojjukira ensonga z'amabaati. Aniya uncovering rote eyo. Ebyamabaati ebyamawuliriza ssebo kuba ebyo mbadde mbigoberera. Ekyakwatisa ababbi b'amabaati tebabakwata kubba mabaati. Ekibawaabisa kubalabisa kulabisa bakama baabwe nti waliyo obubbi. Si kubba naye okulabisa bakama baabwe kyekyaba kuvunaanyizisa. Si kubba. Katujjeyo ensimbi zino tujje. Adam Kungu giganga one on one. Teesa naffe ng'ogenda ku X oba ku Facebook hashtag. Kalituliza baseke ekyamuyinula mukulu Kate Nabbiika n'abalala abali wano. Honorable Susan Owevuma weebale kubanga naawe oli mu kubanga otulaba mu budde buno okubanga otuwuliriza. Ono omwami bamuyitaani
mwami Yona naye era sebo wengoma Yona wengoma angambye nti no mwebale nnyo tuli mu kubanga tubalaba ne mukulu Vincent Serugo mwebale tuliriza. Okay, good. Webale nnyo. Well, honorable, mu kiseera kino nabali badde mbasuubira okubeera nti mussa kimu nga nkuyege nga bali kudologanya government because nze ndowooza nti mwene ekigendera kyammwe kiri kimu kya kukyusa bukulembeze buliko. But si buli ali mu opposition teyagala obukulembeze bukyuke. There are so many members of the opposition who are very happy with the status quo because they use it to make money. Then are they members of opposition then? Yes, they purport to be. Banje Mwami Museveni yekolera opposition eyiye naye nammwe mugira batemuli baana bato agifacilitate nze ssente lwakuba ekyamulemeredde ye National Unity Platform. Era bali bw'abakubise emizingoonyo owa National Unity Platform bamukubisa mbuukuuli oba ssasi. No, that's not what I'm asking. Badde mbasuubira mwenna kussa kimu. Tetusobola nga tulina enkwezenge. Nga tusobola kussa kimu nga tulina enkwezenge zaateekebwawo eziri highly sponsored and paid for by the regime. Nyingi nnyo nnyo eno mu opposition. Enkwezenge nyingi ziri eno mu opposition buli gy'oyitako ekaaba kwe nga nkwezenge ewedde. Enkwezenge ogimanyi weekaaba kwi ng'enkwale z'enkwezenge tuzirina nyingi. Ziri are making money, season for making money. Naye ffe twalinga tubabuulira bulijjo nga tubabuusa mutulaba bubi tyateruta maguzi tubagamba nti omukulu ona sponsorinze obubinja bwe bungi bugenda kuba obumu agenda yaabo yali yakuba NUP nga balekerera n'obubiina bwabwe okuboogerako ne boogera ku activities ezigenda maaso within NUP. Naye twagala okwebaza. I want to thank you Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. You foresaw these guys. And you know them deeper. Awanda muliro eri Honorable Mathias Mpuuga and all these are respected leaders more position. Bigambyako seddwa nolaga nti kina kati ebyansereko n'empuuga ebyo byabwe be babayi batuule ku meeza kubanga akolagana muki okukolagana muki nga muli mu kweruma bwe muti. Si buli muntu nti tumwetaaga mu nkyukakyuka. Twetaaga abaddala, twetaaga bali kwalaali. Si babeeno Museveni agende naye ekiro nga bamuyambako. Tulina kati nga olaba oli owaffe wa DP. Omutegedde oli gwe wangirangako wano nga namuyita akadeeya kati yavuddeyo ne depute we ne bagamba nti bo bagenda kuwagira Museveni naye ate nabo bagamba balina ekibiina ky'opposition. N'abalala simanyi bayita Big Five. Ku Big Five simanyi kuliko n'endala Big Other Two. Kakati abo twabaleese focus yaffe. Our major issue now is not about organizing the opposition, it's about how we can organize Uganda for all of us. Big Five nge balumiza nnyo. Ate eriwa yeriwa. No Uganda olumane. iPod olutalo lwe balina olutalo lwe babadde nalo olw'akasente ka iPod obadde oluwulira. Olutalo lw'akasente ka iPod. Nga namwe mwerulyera. Ffe tetulimu. Oli mwawandika tetulimu. Mwagala se. Tetulimu. Era luli nalaba Nsereko oyo omugamba. Nsereko oyo omanyi Nsereko omusajja mugezi lwakwesiriwaza. No, nkugamba. Nsereko is a very wise man. You know he stood as a deputy speaker. No, kiri kijjeewo. Ekyo nje kugambye. No, kiri kijjeewo. He stood as a deputy speaker. For the good of olw'okwebuzaabuza. No, for the good of my show. Is a wise man naye olw'okwebuzaabuza kankuteekerewo ekyo. Okimanyi nti he stood as a deputy speaker. Do you know the kind of members of parliament organized to almost want the position of a deputy speaker? Okimanyi? Okimanyi? We are part of his campaigners. Fenabalala. Naye gwe ng'omuntu obubinja buno bukubuzaabuza butya ne bukujja ku mulamwa n'ogenda mu ebyo. Just wayimiridde oleese ekibiina kyoyagala kwesimba okuba president ne bakugamba nti bwe ekibiina ekirina MP mu parliament kifuna ku ssente zaaki za iPod. He himself is a member of parliament. Then what happened? Bakubiddeyo. Kati bo baba bakukubiddeyo mu game tokuba nduulu onoonya bunoonya right cause n'ogikozesa. Gwomanyi mu parliament abantu okusaamu obwesiga ofuuke deputy speaker. Abaka ba parliament. And Nsereko was almost he became a deputy speaker.
He almost became a deputy He speaker. almost became a deputy speaker if it wasn't direct intervention of Museveni. Najja n'agamba ababaka nga baali balemedde n'okulemerako because they used money ne zigaana. Najja wali Museveni wali. Yeah, you were given a position. Eyo bwetyo. You were lawyer. Olaba ebigenda maaso. Tewali kweruma. Okwerumaaluma kuli mu side eno. So lwaki toyingira n'obatabaganya? Kati nze ntabaganyani kuba oli musajja namugambako ne mugalutamaguza amugirako muganda munne. Nemugamba nti sebo bikoramu as a member of parliament. Bikoramu tewali bya member wa parliament. Waliwo n'omuntu nga member munno wa parliament naye nga tabalabiro. Tobalabiro. Nkugambe nti sereko yo mulaba y'omu ku basajja abagezi. Okimanya ekyo? I know. He is a very intelligent. That is used. Bw'ogenda otya mu kibiina ky'abo abasajja bakuyite naawe bakupolote. Nze era namulaba abo omulabyeko mwanze namulaba ng'ali nabo n'ayogera bingi ng'ali n'akakundi kabwawo. Ne mugamba nti sebo eno embeera gye tulimu yakwebeereramu. Abasajja abo bategeera gye bagenda okuteeka. Kubeera olaba sebo you can exonerate me olaba naye ebigambo bye kati byayogera n'agamba bano bannanfuusi. But I warned you before. Kubanga ffe tetutunuulidde wano focus yaffe yakulaba how do we get power. Si bitiibwa byabali bali babawadde ebitiibwa obumotoka abasirikale bana bakubira jambo n'atalina makulu osanga akuumibwa musirikale ne bamukubira busaluti obwembwa obutalina makulu naye ng'alaba wa kitalo nnyo. Focus yaffe yali yakulaba how do we get power. Mwenga abakulembeze kakati gwe kyolina okugamba abo nga bayombagana ku kizigo tebayomberako. Wali obaddeko omuyizi w'engoma engoma mu Nakaseke ku kiziga abayizi tebayomberako era bw'oba oyomba bakugamba ensolo yaffe jagitolosha tukubemu gwefumu ensolo egize kati mwe gye mulina obagamba nga abamawulire focus yaffe yakulaba waje gye tulina okugenda si yamwe yakulwana kubanga ne baba balwanaganye nga bo nobody cares about their infighting. Kati nga nakugamba wano ku kyomwala wano nga tumaliriza tujja kumaliza n'omwala but nga tumaliriza njagala egeno kulaga ku mboozi producer atulage ku kwaba basunsuddwa abagenda okuba ku ballot paper this time tulina 8 naye abeesimbyewo bali 8 naye abavuganya bali 2 incumbent ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Abeesimbyewo bali 8 there are 8 who are standing but 2 are competing. The competitors are kankulage mboze eraga kubanga simanyi kyotegeeza nkugambe njokedde mu Luganda abeesimbyewo bali 8 naye abavuganya bali 2 kikulemye okutaputa kitaputira abatulawo kiteeke mu kinjogere ku Luwarabu ntera okulya ng'oyogere Oluwarabu n'ensere Luganda bulungi kitapute mu Luganda abeesimbyewo bali 8 naye abavuganya bali 2 incumbent dictator ne Kyagulanyi Ssentamu. Oganti competition eri wakati wa Mwami Museveni ne Mwami Kyagulanyi ate bano Nandala Mafaabi abo beesimbyewo bwesimbi. Look at the screen. Look at the screen bakulage oyina Mwami Museveni wuuyo oyina Mwami Kyagulanyi abo be bavuganya kati yogera ku beesimbyewo. No, si gwasala wani yesibyo. Producer ekwata mwawo. Tulabe abantu bano. Yogeretera ku beesimbyewo. 8 abakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda. It is a freedom. Nga bagenda okubeera ku kakonge oba kalulwako akomwako ogujja. So olina Mwami Museveni nga bw'olabaawo olina Mwami Kyagulanyi olina General Gregory Mugisha Muntu olina Elton Mabirizi olina Nathan Nandala Mafaabi olina mukwano gwa Robert Kasibante mukwano gwa wawa mulaba ku TV simumanyi yeyaze mu Kyakatumba oye Kasibante ibwe baleese mu Kyakatumba oye ebisigadde ojja kumbuuza nkula olina Mubaraka Munyagwa oyo yeesimbyewo naye era beesimbyewo kyo kituufu olina Mwami Kabinga Frank naye yeesimbyewo njawulo kiri wati okwesimbawo n'okuvuganya ejja kugikebera mu dictionary ku Google oba banyi bajja are you writing of all these other candidates? Nkugambye akalu kalimu abantu 2 kalimu incumbent nono ne incoming president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Netosobola ku writing of Nandala Mafaabi empologoma ya Eastern Uganda. Empologoma muki
amanyi gaine empologoma muki nawudde bamita bwe empologoma ya Eastern abantu mumisusingisa amanyi oli ne yeeyita empologoma n'akamyu kati nako kanaatera kweta I am the lion of the. Do you underestimate him? Kati sibateesa akaabo kubanga whether they are there or not they don't have an impact. Impact yaabwe eriwa gwejindage impact yaabwe eriwa basajja bawekitiibwa mu region ya Elgon oyo omulabanga munyagwa nga bwolaba buli pulezidenti w'ekibiina n'ensereko naye y'omu ku bantu abalina amaanyi omukyala eyayimbye ku pate ye n'alemu yange nkugamba nti teyaleese candidate naye yaleese naye nkugambye nti Nandala y'omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa abakulembeze mu Bugisu kati olina bloke eyo atya nti Bugisu yokka yeronda. We are looking at broad elections in all parts of Uganda. We are not looking at a sub-region. Okay? Eyo basobola okuba bamuwa ekitiibwa naye Uganda yonna ayinza okuba nga temuwa. Then olina General Gregory Mushama. Look at a man with a clean and smart track record. Former army commander. Yakulemberako FDC. Ebyo tebikyakola. And you think ali mu kalukano kwesimbawo bwesimbisi kuvuganya. In fact, bayinza okusibagana ne Munyagwa. Buli omu n'afuna 0.01% abo bombi bajja sibagala ne Munyagwa. Andi Nandala ne ono gw'ogambyeko Jeno Muntu ne Munyagwa bayinza osibagana. Bayinza osibagana mu popularity kubanga politikisi waabwe wa mukereziya mbu bakulinnya kubakuba ku lubate kayo olulala mbu bakukubeko. Bwe eno Bayibuli ekakyusa n'olw'eno. Waguligole. Ate kati abantu bakuwa buli muntu yenna alina akakwate kubagenda mu nsiko bwe bakulaba abantu baagala kwegoga baako abasajjamu abagenda mu nsiko we mutuusiza. But olina tugenda mpola olina former presidential candidate Elton Mabirizi naye waali yakomyewo yavuganya mu 2016. Saagala kumwogerako oyo agende sijja kumwogerako abo siboogerako beesimbe baddembe nabo bannayuganda baddembe. Ne fe kozi ya feri kubali ababiri abo. Mwami Museveni ne Mwami Kyagulanyi. Bali mu race. Onakozesa state resources. Onakozesa manpower. Sebo tukomyewo. Tusubire Mwami Kyagulanyi okuwangula kaluko mwaka guno. Akaluko kalaba. Kawedde. There is a lot of panic. Please, state agents, don't panic. We know you are panicking. You know time is racing against you. We know you are worried about the looted properties you have. You know you are worried about the future. Where's the panic? Are you not in self-consolation? Olabanga amazima ogwogera wano wankyaza n'omusajja omunanvuma ku mwala gwa mu Kigundu gwali mu kudevelopinga wali Nakivubo nenkugamba nti twetaaga ekibuga ekinyirira anti you happy n'omwalo ogwo mu Kigundu wagukulakulanyiza ng'oyogera amazima Nakivubo kyano watuuseeyo kubanze twatuuseeyo n'akakiiko kaffe ak'ebyettaka watuuseeyo ku Nakivubo kyano lwaki temugamba nga amazima ne gaba mazima nti omuntu yenna bw'abanga aleese enkulaakulana nkimanya mu Kigundu asobola okuba w'NRM nekkungu asobola okuba obwa PLU nga ne Lutamaguzi w'NUP naye enkulaakulana togiteekamu byabufuzi kubanga ffenna twetaaga watuuseeyo ko n'olaba ku mwalo ogwo wasanze abakolawo baawa walabyewo mu China akolawo walabyewo mu China akola ku mwala gwa mu Kigundu. Ngwe nkubuuza ku bakozi be wasanze ku mwala gwa mu Kigundu twabaddeyo n'akakiiko k'ebyettaka tewasanzewo baddugavu banno baawano nga bebakolawo kakati kyenkugamba nti enkulaakulana bw'ebangeze era eringa byabufuzi ebyobufuzi bw'olaba amazima yogera mugabe ku basajja bano nti ekimala emyaka 40 tokyalina kyoyongerako okugjako okutattana eggwanga sebo nzikiriza se omukama ennaku z'omwezi nga 22 ngenda kwewandiisa ng'omubaka wa palamenti ngenda kusimbula ettimuna ku kisaawe ennaku z'omwezi nga 22 Okitoba ngenda kwewandiisa bendera eyo tobitunamu bino byaffe goli weeri mu PLU ngenda kwewandiisa nga 22 Okitoba tugenda simbula ku kisaawe ettimuna era kambawo essimu yange mikwano gyange abagenda okutuwerekerako essimu yange eri 0757 69
0757694754 twetugenda kwewandisa seba olina okukemettererwa nga nkutambula era yange olina okukemettererwa kubanga mu kibiina kyammwe ekya Piero nalabye nga baleeta muceere nga bagaba muceere tonsibaako matugambo zikundisa ngo naye ekinewunyisiza nti tebannaba kugaba bendera mu NUP